tewakubya nengula bungi ne babuyingiza munda galya bujanjala ebisiike naye nga baganda bange mwenna abali wano n'abataze nenamenya kinoomu kiyinza abalala bayinza ate okunyera naye kituufu naye ate era kikakatako era okumenya abantu sikinoomu tetwenkanankana waliwo besijja kumenya kati nga Dooni sisobola kumwogerako naye nga baganda bange mbebaza nnyo buli asobodde yenna nedda omusajja tafukamira buli asobodde yenna okutandikira gulu ku boosi Sakozi boosi waffe w'emboozi mukati Dankani badde baŋŋamba nsabire essaawa muze ekyo tekimukwatako Ajati Sophie Nantongo boosi wange Kazibwe Kapo naalongo kitone gwe kibaye kikkakatako era siyinza kukwebaza naye kikakatako ndi mukazi we nakusaba nonyima naye bekibiira mutawa naye nga obeera omusibe kyemba mumanya nti ebigambo era tubifuna waliwo eyanjogeredde yaze kusisi n'agamba baasibye embwa naye njakubaga nti ekkomero lirabe ekkomera ssomero kati embuzi egenda kujja nzikuba nange teyali mu pulaani tebateekeddwa okunsiba naye obusibe mbukoze era njakusiza akwala omukisa okutegeeza honorable Minister Balamu nti sina kibi kye nayogera nga nkosa woofiisi ye yadde mu bugenderevu kyenjagala amanye nti sikola nko kintu kyonna kubanga ffe emboozi mukati netaffe takola kintu tetukola bintu nga tuvoola bantu era sina kibi kye nakola nga nzikakkanya Minister Balamu ne woofiisi n'abantu bakulembera wabula nja kumutegeeza nti wabanga yanfuna bubi twala omukisa okumwetondera kubanga batufa tufunyika bubi naye era nja kumusaba abannakigwanyizi baleke kukozesa bubi woofiisi ye nga balina bye bayisaawo kubanga ebintu ebyayogerebwa bibaga Minister Balamu oli awo ng'omuntu yateekeddwa okumanya kubanga omuntu gwe nakuweereza vidiyo nekuweza ne kiraga nti olinga yo omuntu alina instrusize ng'omuntu ng'akijje ku muntu omulala kandi kyokuyinza kubizinesi naye byabasajja bibalaba tulabona bataffe kati abakazi batusiba kyamukisa mulungi baganda bange bambeereddewo nze baganda bange bambeereddewo basigala kuddamu kukubira ku bantu b'ekyanja nga babasibye namba emu oyo amanje ebbanja ddene actually baganda bange bonna bakola nabo emboozi mukati bamanje ebbanja ddene pulezidenti wange omukulembeze wange Abitex n'ekibiina kyonna nze kyekituufu kiri nti oba oli kajjewa nze ndi ku kiba kya Abitex nze gwe nja okuwagira ebbanga lyonna ate era siina muntu gwe ngenda kuvoola yenna ng'awagira omuntu omulala naye nze nga nze nasalawo ngaoyinza nga nti nasalawo ngende nkola ne Faruku because nekyalenda ajaliyo nyingi ezimpita ene nga kangende wa Faruku ne baganda nze nze baganda bange naddala ab'emboozi mukati bampadde ebbanja ddene esinga kubasasula kyesinza omutima gumenyese nsaba emboozi ekome wano ebikoma ogenda onaaba eddagala kuba ndaba onakuwadde nnyo bambi kiki taata mukwateko ono mutabani wo asi mutabani wo omwana gwe kasi ovuddeyo taata ate ovuddeyo nga n'omusango bagukuggyeko nga tewali kudda kweripootinga nebirala batamanyi ebyempitamu mulimu Dankani otera okumugamba ne Bosco bagira ngo tusinga okulonda emirundi mingi ono kyamutu newali embeera gyempitamu nakumisente siina kinyinza kugamba bantu naye siina muntu gwenjagaliza kukomera yadde ekibi namazima gali nti kukomera si ddungi nenze siina gwenjagaliza buli muntu baddembe okundabanga baddembe okunjajingayinga bwayagala
kozi sina muntu gwenjagaliza kibiza abantu abadde bannambula baganda bange sina yo muganda wange danga tebajja okuziigayo kabaala ako kimu ekyali yo n'abaana bange ne mukyala wange mukyala wo ye muhanda olinze nnyo era gyali eka akulinze n'essanyu eringi ove mu byokkaaba luswene oba ekaabeekaabe mukati bajja okubeera egasawula ngabakiwuzire obola ngamba nti oba oli akusatiza kubasasula tiyomba buli lunaku ng'era abantu ababeera nzire nabo tulinye okumalako olukiba kubasimula tulinye okumalako olukiba obwedda waali wano wono wano tulakuba muddugavu abantu oba oli bwetwatusuubira okutubeerawo mu bulamu bwaffe oba oli awo tebagizze naye ate tusufira atwa mu nyumba zange ensusu nekazibwekapu omuntu ali mulungi naye webaze nnyo webazeko mwami Bajjo ne Jemba Abitekisi Bajjo nti siri mukwano gwabwe naye kale nabeewuunya nga bankubira olw'embeera eyali egenda maaso abantu bangi abantu bangi nga Bajjo y'omukube nasooka okukubira era yalwana nnyo okulaba nga situuka luzira kubanga baddeyo n'ebintu byembadde mukolera oyinza oga nti nfiiriddwamu ssente muzira ennaku ze bansibye kuba adiba yabadde aŋŋamba boona adamukubira nga musindikira ssente naye kino kyali mu pulaani yakano kyali kiteekeddwa okubeera bwekiti ennaku z'omwezi 3 nenjaga abaganda bange bonna bula nyenako ekizibu siina yadde nga nakusubya mu butamanya nze nyina abantu bangi bembadde nsuubira damu nali mbayambira tofaayo nze kasito nnina mu bulungi ne mu kisenge okka era nabadde yakamala okutuuka enaku ezo nemusasula ennyumba naye kati ebbanga lyemmaze nga nkola ebintu ebyo ne banvuma abo bakyakulumya omutwe nga tebagize kyankubye nnyo ekyo kuba nakwali ngalo gyange abiri nengamu olaba nange onvumanga bakuya anti nze ebyo mbikola wanoono yazaala mwana omuntu engeri gyabeera mu kkumi nebanvuma asirisi naye Bajjo ngenda kuba noonya sekinnoomu kubanga abantu bo bangi besinza kumalayo naye nga kati kyetugenda okukola kwe kugenda onaaba eddagala mba nenkanso wange tugende mukyalawo naye akulabeko badde mukutte bulungi nedda tutambika sakozi sooka ojje omukyalo ono n'abakulu abataliiwo abalala ne kanso bwali onsindikidde abadde basaanira omukyalo ono Abitekisi yamukubira essimu naye obwangu bwe babuuza simanyi wa baaliisimu nnyini simanyi wa baaliriddawa kubanga fayiro yange yalina engeri yatagalatagalamu awo egenda tejja nebaza omukyalo ate alina kiyange yajja kuwali naŋŋamba tuyinza obutawangula leero nitubuuza tukolese kale kyamumya nnyo naye sibagambye nti ab'emboozi mukati muzze emisango waliwo olwoya naye nga ate muwala muto wana mwe mukyebeke ate era mufumbo bano abantu abalwa noyinza okubanga ate abovunanyizibwa era ekigambo ky'omugambi wali siri mwetegefu nkubira nga nziza omusango kulumamisa Sakozi Faruku yakulira media tiimu yaffe era ye bosi waffe naye mwebaza nnyo byokula kumpano munda baganda bange Munnayuganda kwanjulira Keke Motors abatunda emmotoka ennungi emmotoka ennamu empya n'ezo ezikozeeko oyagala mmotoka ya Japani, German, Bungereza, Amerika oba ewalala yonna emmotoka eyeesigika emmotoka etagenda kusuza ku kkubo emmotoka eri ku mulembe ogisanga mu Keke Motors emakindi ekuliraana wali Moland Po ku Kiddamunda bakuguza emmotoka ng'osasudde mu cash mu kibanja apola ate nga bakola bata ne swap era ng'osobola okusevinga naffe bw'oweza ssente n'otwala emmotoka yo bakukyusiza ne
kaadi nedda mu manyago. Okumanya ebisingawo ku KK Motors kuba ku 0701-7302-65. Kale gwe wenna ayagala okugula emmotoka eyesigika kolagana ne KK Motors emakindi ekuliraana wali Moland Po ku Kiddamunda. Mbanjulira Kisoboka Furniture Center ku Ntebe Road abakutuusako furniture ow'omutindo ddala anti bakuleetedde sofa sets, ebitanda ebiriko, cheese downers, center tables, dining tables, wardrobes, modern kitchens, dressing mirrors, office furniture, school furniture, ate nga balina ne training school esomesa emirimu gino awamu n'okufunira emirimu. Kisoboka Furniture Center balina offers era nga basobola okutuusaako byoguze wonna okwetooloola Kampala. Kisoboka Furniture Center basangibwa Zaana ku Ntebe Road nga wakayita ku roundabout mu Kikko. Okumanya ebisingawo bakubire ku 0782-81-88-49 oba 0704-37-03-79. Kale nnogo eneetaaga furniture ow'omulembe aliko tuukirira Kisoboka Furniture Center Zaana. Wanoonya omulimu mu mawanga ag'ebweru. Hayes Recruitment Experts Uganda kwe kuddibwamuko ku mirimu nga security, driver, cleaner, baristas, waiters ne mu 5-star hotels. Ku bisawo eby'ennyonyi nga tutwala abawala n'abalenzi ku mirimu gyonna. Tulina enkola ya discount n'ey'ekibanja mpola. Hayes Recruitment Experts Uganda ku Ntebe Road opposite Quality Supermarket. Tugoberere ku social media sites zaffe omuli TikTok, Facebook, Instagram oba kuba ku simu 0784-54-55 era ng'eyo eri ne ku WhatsApp oba 0740-23-456. Hayes Recruitment Experts Uganda. Go Hayes, go better. Kwajulira Barista Coffee School and Cafe abasangibwe Nalukolongo opposite House Petrol Station okumpi n'ekizimbe ky'amakanga. Abayigiriza okola coffee mu mitendera egy'enjawulo omuli cappuccino, espresso, mocha ne iced coffees era nga bakuyigiriza okola juices ez'enjawulo omuli smoothies, milkshakes, mojitos n'ebika ebirala bingi. Abayizi baabwe babafunira emirimu wano n'emitaala w'amayanja. Nawe ayagala okukiringamu ojja buzi wano ku Barista Coffee School and Cafe n'onywa kacayi oba kakaawo ak'omulembe. Okumanya ebisingawo kuba ku 0707-77-44-12 oba WhatsApp ku 0777-85-56-45. Barista Coffee School and Cafe for the love of coffee.